Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasiba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero waliwo omwami wano wambuuzizza ekibuuzo, waŋŋambye nti oli Ssaalongo n'oŋŋamba naye otawanyizibwa nnyo ke bayita akasikonda, nti akasikonda kakusumbuwa nnyo nnyo. Wambuuzizza nti oyinza kukozesa ku ddagala ki. Kaakati ngenda kukubulira ku ddagala ly'osobola okubeera ng'okozesaako, naye ate na bino bikulu beera ng'obiwuliriza. Engeri gy'oli Ssaalongo kyandibadde kikulu nnyo n'omanya abalongo abo amakulu gaabwe. Bw'obeera omulwadde n'ofuna kasikonda, ebiseera ebisinga abakujjanjaba beeraliikirira ba kasikonda atta. Bw'oba otawanyizibwa kasikonda nga toyalulanga balongo, kyandibadde kikulu n'oyalula abalongo abo. Kizibu nnyo okusanga Ssaalongo ng'endwadde ng'ezo nga zimusumbuwa, kuba ezimu ziva ku ebyo. Okusinga ntunuulidde ggwe abuuzizza ekibuuzo kino, oŋŋambye oli Ssaalongo, yalula abalongo abo. Nabagamba abalongo abo buli ky'oba ogenda okukola, buli ky'oba ogenda okutuukako, oba kirungi oba kibi, oteekeddwa obbategeeza. Naye bw'oba tewabaalula onaabategeeza otya? N'olwekyo yalula abalongo, endwadde bwe zityo zijja kuba zikuvaako bulungi nnyo. Kakati kankubuulire ku ddagala ly'osobola okubeera ng'okozesaako. Nkusaba ofune ebikoola bya katunkuma, obutula bukatunkuma. Funa ebikoola bya katunkuma, oba bibisi oba bikaze, tekirina buzibu. Bifune byokye, biveemu evvu. Mu vvu eryo tabulamu omunnyo, liteeke kasoosi oba kasowaani, beera ng'okwatamu nga bw'oteeka ku lulimi nga bw'onuunako. Buli kasikonda wajja nuuna ku vvu eryo ly'okoze mu bikoola bya katunkuma, wamu n'ogattamu n'otunnyu mu vvu eryo. Beera ng'olinuunako, lijja kuba likuyambako okugobako kasikonda oyo. Kyekyo kye njagadde okubeera nga nkubuulira nammwe abali ku channel yaffe Kyaiti. Eryo ddagala nnyo ku kasikonda, naddala kummwe abantu abakulu. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasiba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.